Hi everyone, thank you for watching. I hope you're all well. Eranga mbakusa mu season ya Easter, so tuyatambudde bulungi twebaza Mukama Katonda. Sebani bawadde obulamu. So oba ine dino najo kiririzaamu webaze Mukama Katonda kubanga bangi basiza ku byuma naye gwa kuwadde obulamu. Omuwaachi twali kyanjalo kyomwa. Abayisiraamu bale kusiiba Allah kibabalire naddala mmwe ate abasiiba. Namuyamane ku bantu bataliko mwasirizi okubawa okutona ekyo Mukama kibabalire kubanga abantu bali bubi bakwano. Abantu bali babi naye bwe ofaayo bw'otyo then Mukama ate wakisa akubalire ebyo byonna by'osiiba abituukirize gwatera kinedda. N'olunaku olwayo tuzeera to share with RKB Ruth Kalibala Bwanika, and this time around nina omwana muwala owaye brown owaye black oba naye kuliko sugar, so ajja kuba ategeeza yaliwo ku byombi brown or black sugar bali naye olunaku olwayo. Hi brown black sugar. It's evident black. Munaye goyinza okuba nga wawulira munda ng'oli brown. Ate nno mwattu munda ndi brown kuba nina omwana ne muleeta wano bagamba gwe mami we oba tatali muzungu. Just ente enzirugavu naye evaamu amata ameeru. Kyokka ndobadange brown sugar mulala ne black sugar mulala. Yeah, brown sugar yali mukyala wa sipapa. Okay. Ntegeerako ng'ali mu entertainment industry nti kati mukyala wa tata Sam. Okay. Naye kati ono Black Shuga 256 aka Kaloddo otegedde amata ge Kenya agatafa mpuliza omumbejja Zaalwango wanje obojja kumpita CEO Side Chicks Association. Side Chicks tujja kutuuka waawo aho ojja kwagalawo nnyo. Black Sugar kivaawo. Black Sugar originates from my color. Nakula mu omanyi ndi mwana muto. Okay. Si muto nnyo bakati amagezi ndabika ni mukulu. You're a young lady. Yeah, I'm a young lady. Yes. So mukukula kwange nakula n'abaana kusomero mwattu nga omwana yeesiga ebizigo sijje biranga naye nga beesigira ddala ebizigo ebikola ki ebyerusa ng'abaana tebali comfortable at all. Ate nina omwaka gwe nasomerako ebbombo ku Bombo Army senior secondary school wabaayo banubbi abantu basinga baddugavu era most people omugamba nti naliko ebbombo ampita munubbi. Yeah. Given my nose ring and my color. Yes. But abasinga babasanganga nga arano okulaba nga si muddugavu. Achamukamu. Yeah, but for me, I've always been proud of my skin color. My mother I exactly look like my mama. She can't look like me. I exactly look like my mama. Ngabonda babwenti. Ye mami wange kati bwe nnyimirira just omongerako ebbina ne hip. Okay. Yeah, kati ye mami wange. So I'm proud of my color. And then I would say the darker the berry, the sweeter the juice. Wanji mama, kati wekweke. Kakati, lwaki osomera ebbombo? Ebbombo lwaki nsomerayo? I was raised with a single mother. Okay. Nakula ne mami wange okuva mu buto. Okay. Nendaba bwe nnyumya kiba kiwanvu nnyo. Musirikale. Nalaba buli kimu. No, my mom is not a musirikale, but alabika yategeera nnyo abasirikale. Because my dad musirikale, my stepdad musirikale. Yes. Omwana otufumbirwa abasirikale. Nabukawo nalaba ekibi ekikirimu era daddy wange yankyaya abasirikale. Right. At some point you see how much balinga bana basomero. I'm sorry to say, I respect my father. No worries. I love him for who he is. Though nti abasirikale balinga bana basomero balina barracks babanga bali mu boarding. Yes. Asuubira salary buli mwezi. Yes. Bwe zijja ziggwawo nga bwe zizze kati bwe kakutanda lwakwantiza kyanyamba kyange tayali mutamiivu bwe kakutanda nga daddi bwanywamu mukwano biba biralama nti marwa joint ebegenda kujjula okitegeera. So saalaba nnyo developmental minds bwe nabeera mu barracks. Ate mu kugenda mu barracks nagenda nnumanjiza mami wange njagala kulaba daddi wange. Esa daddi bubi nnyo yagenda tonama kutegeera. Nakula ndaba mami. Kati kanzeeko katono but first twali mu barracks ntandika okutegeera nga tuli mu mbuya barracks nga tusula mu uniport. Muli bameka? Nze ne mami wange fika. Okay. Yeah. Nze ne mami wange fika, and then my mom doesn't have a job. Teyasoma. Taina gwamanyi. So manyi omulimu gwe yakola. Kenyans are good chapati makers. Informa chapati toliddamu kulya ya walala. Mama wo munna Kenya?
Both my parents. Okay. But my dad is a soldier here. Okay. Yeah. I don't know how, but he is. Okay. So I'm a Kalenjin. Okay. Yeah. Kakati mami wange atandika okufumbira abasirikale chapati nga zibawula. Onfuna mpulira omusirikale nga alya chapati ya 5 paka ng'omwezi gugweddeko asooka okusasula n'asasula ku musaala kati nga balekera mami kaadi eza bank. Okay. Then ye n'aggyayo omusaala n'atuulako essente ze n'akuwa balance. Okay. Mu ssente ezo ze yafunanga mu chapati ze yafumba chapati n'ennyama oba chapati n'ebijanjaalo. Ssente ezo ze yafunanga ze yakwala n'addamu n'abanga abawola mu lulimi olunnamagye kye bayita baroda. Omwana ayina ow'omusirikale akitegeera amanya. Mu Luswayiri bagamba kuna muti mwenye anagawa baroda. Waliwo agaba baroda. Waliwo awola. Awola. Bakiyitanga baroda. So ssente ze yafunanga mu chapati nga nazaniko ziwola abasirikale. Yali muyiiya. Mwezo ssente ze yawolanga abasirikale ze yasavingangako. Kati nga gwe yali tutte kaadi yo ng'amaze okusasula ng'amaze okujjakiza chapati ate oyagala azikuwole kati era ng'agisigaza. Kati nga zino zakuwoza zibamu ka profit. Oshageera kati aka profit bwatu nagenda gazimba bannakero olunaku lumu tebatugoba but batugamba tosobola kubeera mu barracks nga baawo bamudeployinga mu barracks endala. Olwo tata nga ali mu barracks endala ne barracks gy'alimu alinayo omukyalo omulala, that is my step mom. Kakati eno nga gye tuli omusajja omu omusirikale tasobola kuba na nnyumba bbiri no oba okitinze gavumenti. Era ne batugamba tunoonye we tukola ki bwe mulaga ne tuvaawo opposite n'Embuya barracks waliwo akaloba kayitanga Katooke kati wali developed waliwo zikalina ne tudde e Katooke waliwo ennyumba nga bazipangisa gumu kitundu omwezi. It is funny, but it's funny as a story. Nga bazipangisa gumu kitundu omwezi ng'emmese bweyitawo ettaka liyiika enkuba bw'etonya tuvaako ku buliri ne baalako ebiveera bireme kutoba. Then nitujjako ebiveera netwebaka. Olwo nno nga ndi mu P1 P2. When was that? Nali ndi mu P1 bagenda kumbala emyaka. It's okay. Bagenda kumbala emyaka. Newe yagalanga mu myaka gyo. I'm so blessed. Mukama alima bwakuwa emyaka onogimwebaliza. Balina engeri gye bagikozesaamu obukyamu but ekirungi kiri nti sinatuuka we banjagala okunkalakatira. Nkyali muto era nkyabagamba nti ndi muto tekyongamba. So n'essomero naliko lyali ku St. Bernadette. My mom was too busy nti mu nursery awo mu top class ne P1 nali ennaku ezimu nsula ku ssomero. Ssomero baali bayita St. Bernadette. Boarding? No, it was daycare. Naye nga nnyonnyola abasomesa n'ensula n'omusomesa waasula bantereza ku makya biki nayinza okumala ennaku 3 nga tandabye. Then bwe yafunamu ku ssente nanteeka ku ssomero bali baliyita Parrot Preparatory School ekitintale nanteeka mu kisulo. Kati nengenda mu kisulo mu P1 ku chapati ze mukazi watyo nga yali ku chapati ne loonize. Mukama n'amuggulira n'afunamu akasente. Saala ye bwe yaŋŋambanga kubanga nze nzijukira namulabangako ng'akaba. Manyi omwana omuto there are moments you don't forget. Yani mami akugamba oba okuza ensobi nagamba nali simanyi nti gwe aliŋŋamba nti sirika mami sirika Mukama ajja tuyamba nga gweyogera nga ndi muto ye yaŋŋamba. So n'afuna ennyumba gye yagula sente zisajja kwogera awo ekiweka Kinawataka Road n'afuuka landiredi. Wow. Yes. Era kati landiredi tulinako abapangisa bw'otateeka ku programu ya muwala we ennyumba yeeyongerako ebbiri. Tokka nno olina muwuliriza olina omulaba. Kakati akuzaala bw'omu bw'ati paka kati oli bwannamunigina. Mami wange anzaala omwana omu mu ddadi wange. Nesayira ddadi wange ninayo baganda bange. Sajja mami wange oba saagala gigenda teyaddamu kufumbirwa. Yafumbirwa kyomala nagambye na stepdad. But that man became my father. Era nze nakula manyi ndi Munyankole. Right. Kubanga daddy my stepfather is a Munyankole. Omusirikale Omunyankole. Yali talina baana ye. Era nga waba agenda Somalia ne bwe kiro saame kati ali ku St. Matia Mulumba Primary School aw'ekiweka. Ne bwe nali ku St. Kizito SS Bugoloobi. Ng'ajja kiro n'agamba nsibula mwana. Mama. Najja
Tuwamanya konti. Olusi nga ndoota ku makya nzuka ndowooza nalose nali nfuka ku buliri ng'olwo okufukako oba oloota ki? kati nali nebakanye nali nkowanyo. I'm a very stubborn creature. Kati nga mbeera busy nnyo emisana. Wallahi bwe ziwera essaawa ez'okwebaka nga bwengwabwe nebakako mu uniform nenjifukamu. Oh dear. Kati nno kinkusesa ki nazuka ku ssaawa 4 ez'ekiro nga bana bagenze mprepu nga nze ndowooza bwakedde. Bo bageze mprepu za kiro bakomyewo. Actually bali bakomawo nga bakomawo mu domu nendowooza bali mu kwetegeka bagenda. Ngamba naye nze ngenda kola atya? Nfuse mu uniform. Ne baŋŋamba ajoze. Ejja kkala. Enkya ku makya wagenda mu kirasi naye nze nali ndowooza tugenda mu kirasi. So nga taata we ekirajja n'akusiibula bambi. N'ansibula n'agenda. He has been a father to me. Omanyi kyanjawulo okuba omusajja ne taata. Bintu bibiri byanjawulo. Anyone can be a musajja. Taata. Anyone can be a daddy, but being a father is different. Thank you. Mu luzungu okitereezezza. Taata gwe omumanyi. Father. Twategeerako nti n'okusosolebwa kubaayo. Bataata abasinga ye ono taata ono gw'olina omunyango. Wallahi bilahi taala takindaganga. Oyo omwami omulaba nakati amanyi bwe nnenkana obuwanvu. Amanyi engato size gye nnyambala. Amanyi engoye ze nnyambala. Amanyi biki bye njagala. Okitegeera ku kyalo wanene bw'oba okula naddala ng'otunuulidde limelight olabika ng'omusege. Kubanga dreams zino zitandika awo mu senior 1 actually ne mu primary kwanze MDD. Kati olunaku lumu mami wange yajja ku ssomero ng'ali lubuto nga namuleke waka nga mutono najja ku ssomero nga munene. Nze saamutegeera nti yeye jjukira alina ebifiga yali nga yambala empale nga yambala obuntu bu body hugging yajja yambadde maternity. Nze saamanya nti nakabira ku stage nga ate ne mukunyimba welcome ng'okabira ki nga sirabe mami wange. Naye nga nzirika nti waliwo omukyala yazze n'anfuwa emitwalo 5. Oyo yali mami wange naye nga simanyi nti yeye agezze nnyo. Kati oba kundabako emyaka nga 3 emabega. You can't believe this is me. Wale katono. Nnyo, they used to call me mosquito in school. Mambi. Then my mathematics teacher used to call me Chuli. You know Chuli? Cunning. Chuli used to be a rabbit in a certain English book. Yes. Chuli part 1, Chuli part 2. Thank you. Bampitanga Chuli. Ne mosquito. Anti kati ofuluma kirasi ngondese mu kirasi. Yes. Nosanga mu main hall, nosanga mu dining. Nosanga mu staff room. Tebagoba ku masomero kwera so active. Kati nali kasazo. Anti kati bwe babeera basoma ba best 10 mbeeramu. Bwe babeera basoma asinze okuzina obulungi mbeeramu. Best creative mwendi. Kati oba onongobera ki mukwano. And what was your best subject in primary? In primary? In primary, my best subject was English and math. Yeah. Actually, zonna nali nzikola bulungi naye gye nali nkola obubi. Yali science naye nga nfunamu 84-70. Nali kasazo. I used to study with some guy. Am I allowed to do a shout out? Yes, why not? Yeah, bamwita Okitwi Cristiano azanye emizannyo mu Kupal Magic. Yeah. At least I have stars. Right. Nina Bruno Joel akuba ebifaananyi. Nina Okitwi Cristiano. Nina munna mawulire. I'm forgetting her name, but naye nali ku campus. Ali ku NTV actually. Mildred. I was with her at YMCA. Yes. So how was your P7, the results, PLE? P7 yange nafuna 11 aggregates. Oh, lovely. Yeah. No, that was senior 4, I got 9 in P7. I got 9, then senior 4, I had 11. Okay. Yeah. What are you going to by then? Kakati, ekituufu okulimba kubi, bukyanga mbeera bwenti. Ku speech day, ne nali mu nursery. Wanene we muba mukola kwaya nga muzina. Nyongeramu amaanyi. Trainer agambe mukole nga Nancy. My name is Nancy. Okay. My real name is Imani Vacation Nancy Chepkwemboy. Who? Chepkwemboy. Repeat after me. Chepkwemboy. Chipko. Chepkwemboy. Chepko. Chepkwe. Chepkwe. Yes, that's Chepkwemboy. Like that. Oh, Chepkwe. Yeah, that's our Makalenji. Chepkwemboy Nancy. All right. Then the Swahili name is Imani Vacation. Okay. Yeah. Kakati nga nyongeramu amaanyi. Wana energy otyo. Nga nyongeramu amaanyi batere bangambe yimirira mu maaso. Anti a training abageza nalondo omulala nze ndwala sikola ku speech day. Oya gugo balonda. Right. Olaba kana kagano. Kalaba nga kaweta. Tobulaba kano kaweta bankubako blackboard ruler nga nyongeramu maanyi mangi. Mama. Kagalo ni kaweta.
So I was active so much mu MDD. So kino kyendi kinali nina okuba naye bazadde bange obukosa abazadde balina ne pictures endala omuzadde bw'alaba nga oli mugezi yaba alaba sawo piloti okitegeera naye nze my mom was a gift to me era yamanya kiki njagala. She has always been supportive. Mami wange yamanagingako dance group nga nzina nengenda olaba wekiweka awo wansi waliwo we bayita mu Kasenyi nensomba abaana mu Kasenyi kuliko n'omwana bamuyita Barros. I decided to become his mother wadde nga nange nali muto munne talaba nkoko mami we talaba nkoko daddi we lwaki ye mu story ye actually mbadde nva ewaka nga nzijja bwe naviiridde bako kugenda eri gye nvudde okujja wano baŋŋambye jjajjawe yafuddira bwe nva wano we ŋŋenda naye nga ye gwe abadde amanyi nga mami kati nga gwamanyi nga jjajja kati nga yafuna nze nga mami. Olwakufuna atya? Yanfuna ku ssomero lya mami wange engeri gye yali akola ebya chapati biki now apparently business ye yakula n'abanga alina canteens ku masomero primary school secondary schools alinako canteens so ku ssomero lyabwe yalinako canteen ng'omwana mugezi naye nga bamugoba nnyo fees n'omuzaala ate ng'azina okitegeera kati nagamba mami wange mami badde nsaba Barros babiri nga bamuwa emmere buli lunaku waneeno okitegeera ku dduka waba alina kyayagala bamuwe naye ne mugamba oba olina kyoyagala ne mutwala n'ewaka n'alabayo kati nayanjulira abaana be yali azina nabo nga nange nnamuka interest nazinako nengenda ne ku bizinga. Ng'ozinya mu group ki nga ggwe wekka? Nali nzina ne group sijjukira nalinnya lyayo bannaaye mwalimu baali musobola okujjukirako? Mwalimu omwana baali bamuyita Boyka mwalimu oyo Barros muto bali known as in? No, they are not known. Okay. Buli omu obulamu bwafuna gye bumutwala. That was then after P7? Now that was after my senior 6 vacation. Okay, wali okuze. Yeah, nali mu senior 6 kati nga nkolayo ekintu kyenjagala kati mami wange ng'alinamu ku ssente asi alinamu mukama yatu blessing mami wange yalina ssente oli tata waffe obunyankole ne mami. Okay. Mami mukazi mukozi era buli daddy wange alina amakaage ne mami alina amakaage. Wow. That is how beautiful my family became. Era abwekiweka nkuba oluyi ne nkusasula. Nendo bana walandire ki. Anaya tulagenda kunyiga. So, otandika ddi okuyimba era n'okizuula didn't you can sing? Okuyimba okwo, I used to sing in school. I altar served. I've been to Catholic schools as an altar servant. Given that I speak Swahili, I used to read readings in Kiswahili. Nali nyimba mu kwaya. Yeah, bwentyo bwemba nga nsobola okukola ki okuyimba. Kaakati ntuka ku musinya, actually musinya fena njagala ku branching off. Naina muno ku mutwe ogutya. Era mami I'm sorry. Mami I'm sorry wonna we nakutawanyiza. Kasita wano we tuli. Bwe twabibala bwe bitambula. Kakati we maliriza senior 4 bansalirawo combination gye nnina okukola. Ani asalawo? Ab'okusomera kiweka hayi naye n'omusomesa amuyita Mr. Bwayo ne head teacher Madam Namuddu bangamba you can do better kati no naye naye nanyiiga nnyo mbadde ngenda nakogera ekigambo basooka bangamba you can do better than what you did. Oli muto. I sat senior 4 when I was 15. Wow. Yes. In 2014. Maze ne babalira emyaka. Kati so ne bangamba I'm still young, I can perform better nga bo basuubira 80. 18. Ne mbagamba banaye bamikwa. Nze wano wendi nno wenjagala okukoma. Kati mami wange given that teyasoma nga ye amanyi omwana bw'okoma mu senior 4 oba tusomye oba feriya biba ngezaako munnyonnyola mami nsobola okubranchinga nenkola certificate nfunirawo omulimu now lwaki nali njagala okubranchinga nga ndaba nsobola okufuna omulimu mangu wano womala senior 6 teri TV egenda kuteekayo ba radio naye bwe maliriza certificate nina bwendaga osobola ate kati nze normally omuntu wangamba nti mutwaleko mu career guidance nze ndabira ddala ng'omwana waba tayagala kuba musawo tayagala kuba pilot si engineer tulina nsonga lwaki omulwisa mu ssomero kumalayo emyaka egyo gyonna abranching upgrading okuleka
ng'olina ssente oba ng'oyagala degree toyagala mu certificate. Okitegera? So nze I was reasoning with my mom, my background and what I wanted. Nga njagala bintu bya fast already abayimbi mbategedde nako bimmanyi. Anti na entertainment prefect ku ssomero, assistant entertainment. Kati nga nzaleeta abayimbi ku ssomero. Ebyo ebiseera twalina waliwo awo nga mu senior tunaye assistant entertainment nga big eye nasula indicator. Yali agenda Namboole nengenda ne full entertainment ne tumukwata stop n'asooka ayimba ku ssomero ne yeeyongerayo. Kati awo nga ndaba ndi ku muzuuli buli kye neetaaga bwe ndaga nga ndaba kati ngamba bannange kankole course. Ne baŋŋamba nnyo njagala kuzaala ate kati omanyi mami bw'akugamba nti oyagala kuzaala, you know how it feels? You feel like omudisappointed biki ne mpulira bubi ne ŋŋamba kale kati ekyannuma bandisidingira combination. Bakuweerwa bampa PCB. Sinza wali kasazo math, chemistry, physics. Tuka ku ssomero ne ngana gikola. Nga nze ngenda ku ssomero ne ntula mu compound, twalina ka compound bwe kati nga bwe tuli wano ka environment. Nga ntula mu compound. Toyagala combination oba just kusoma? Nali sijagala combination. Omanyi gye nali njagala okukola? Njagala kukola history, entrepreneurship ne Kiswahili. Why? You know why? History ne bwe nali ebase benkera ku macha ne musoma lero ngenda kola paper mukola. Entrepreneurship bonna bakola enti mumanyi. You know? Kitegeera. Kiswahili kati nkuze mwogera. Kati nze yali nga tereza basomesa banga ba Kiswahili. Namugamba awo tulimbyemu. Oluswahili oluyiga otya? Mami, awaka mwogera Luswahili. That was my first language. I first learned Kiswahili ng'omwana ayogera. So I learned Kiswahili. Then I learned English later from school. On, yeah. Then I learned Luganda when I was in around P6. Okuzanya ne banno. Naye nga njagala Oluganda kyovola abantu boogera bulungi banditereeza. Nagenda mu Nkoba za Mbogo, nagenda mu Bannakizito, nagenda mu Saakaati. Primary, P6, P7. Bannakizito ga uniform ngina. Nkoba za Mbogo secondary. Saakaati primary ne secondary. Onna nagenda. Kati Saakaati ng'okimayo ki? Nani njagala just Buganda. Ewaffe nze kamanyi waata amatooke. Even if you go to our village, nowo omuntu etooke ffe tumanyi nti amatooke galina okukula. Oba amatooke ki oba amatooke ki, they have to ripen. Then you eat them as oba matooke. We don't know that this is matooke. Mayinvuuka no? Mpazi ko twawula gonja. Ekivuuvu sikirabangayo. Kiwooma. Kale kiwooma nga kyengedde. Eno nkimanyi naye eri sikirabangayo. Yes, ewaffe. So amatooke tebamanyi tebagafumba lwe nasooka okunyiga ettooke. Tugenze mu kyalo. Bambuza gye ulitoa wapi ugali? Ugali ate? Ulitoa wapi ugali? Ini rangi gani ya ugali? I'm like, no, this is not ugali, hii ni matoke. Ni ndizi. Matoke is called ndizi. Ni ndizi, nile tu nimeifinya. Nga dili mundagala tebabimanyi. Ugali sike kaunga. Anti kati nga bamanyi. Anything that is mingo for us is ugali. You get? Yes. Either it is ugali from cassava flour. You get? Yes, from maize. Or maize flour. So they thought I had gotten flour that is yellow and I mingled it. Kati wano mama atali okumanaginga nga mwena dance group. Mama nga managing as you oba yenga yakola group. Namwita Nobali yali agaba looni. Yali awola looni. Ojja ne business yino mugamba kyokola najja n'alambula ekibanda kye ky'amanda n'aleeta ekimotoka ky'amanda n'ateekamu amanda. Bwe noba ng'osasula buli lunaku oba buli weeki. N'omutwala ku saloni yo n'agiraba. N'omutwala ku midaala egya chips n'alaba. Abakyala b'omu katale ne bajja. Yes. Wow. From zero to hero. Kati nengena ne nkwata abana ne bagamba mujje mami wange amanyi muli mikwano gyange. Mumugambe timusobola okukola share gindi ne mukomyawo ssente abateekemu ssente. Ate baali batya Katonda ne bamugamba awo enjiri mami wange bw'oyogera Yesu oba omutuuse wano ne bamunnyonnyola awo n'abafumbira n'emmere ne balya n'abaana n'abasimba ssente yabawa ebyo ebiseera ssente zaali nnyingi. Omanye omwana omuto gwe muwa emitwalo 5 twe emitwalo 5 n'atugulira uniform buli omu. Ng'akitegedde nti mwoli yali amanyi nti nzina nabo naye nga tamanyi nti genda nabo kizinga. Era mu kugenda saamugamba era bannona buno ne patro. Dadi yajja mami wange tabuuka nnyanja. Nze simanyi but she fears water. So dadi yajja ne patro. Nakuchima mwana w'omupoliisi mwana w'omusirikale. Nali nnono kati nkusesaaki gye twagenda ku kizinga
tutuuka enjala etuluma tulinamu kasente waliwo gwe twali tugenze naye yakwata ssente ng'atufezi nga ye yazze edda ku kizinga yakomyewo eno n'atulekayo kane tandika okuba twagenda ku bizinga waliwo kye baye bayita busi ne batugamba wano alinnyako taddayo kyova bakiyita busi ne ŋŋamba otyo nfudde nga nina emyaka 17 olwo muzeeyi ategeera atya nti oli ku kizinga awo yakugira kati tandika okupalapalanya engeri gye tubeerawo tunoonya kyamaani atwagadde naye tugenda wa kyamaani toga kyamaani musezi twagenda wa kyamaani n'atwaniriza n'atugamba olweggulo mujje mulye aye amaeroga wa kyamaani musezi gyali misinde tetwafuna sapa ayosobola okuddayo wabasezi omuntu mu sapa wakirira nki sapa ayinza okuterawo omukeeka n'ogwayo kati nengenda mbane no bapatapoteya kano kafuna kano tekafuna kati tulina ssente nentekayo essimu yange ntekayo essimu olwoza essimu tebagitwala neŋŋaba bano balina okitegeera nti ndi mwana wa fandi nagenderawo ku poliisi y'oku kizinga nenkoza essimu ya poliisi simanyi nti neeroopa kubira mami wange nemugamba mami enosonyiwa tuli eno twali tufunye ssente naye ssente ebazimba kati awo nempanda buli kimu nemunyira naye kakati essimu yange bagitutte maama yagamba nga nze ngamba maama kakati essimu yange bagitutte mami mbadde wanene byina nambuuza olwo kati nemugamba ndi eno naye tukoma nga sagala mulaga yajje kumbe nkoseza ssimu ya musirikale nvaawo omusirikale baddamu bamukubi tuba tuli eyo tulimala twali tulina jjambula ngenda okulaba nga mpulira emmotoka ng'obugombe bwempulira bwa poliisi majje okuba nga afuluma baneeriso naye kuba kutatange nazirika naye saazirika naye wali okimanyi ti tata waakwagala nazirika naye saazirika kati nno tata wange yakuba abavubuka be yasanga nange lwaki bubi nnyo lwaki batambuza omwana w'omuto olwo kati gwotandika ddi ye tabimanyi ne maama tanayogera nti yatuwadde seeti osobola okwogera gwe sobola n'ayomba n'amubuuza kati bwakuza awaka maama agamba atya kati awo jjukire ne batupakira mu mmotoka bali bazze n'omuzadde omu ku baana be twali nabo ne batuzza ne baŋŋamba salawo oyagala okusoma oba toyagala. That's when I joined campus. Joininga YMCA in November. Ogenze kola course journalism and mass communication. Okay. Yes. Kati ntuuka ne mukama yampa favor Rose. Ntuuka nga nze muto mu class. Abaliyo bakulu balina emirimu gye bakola bakomawo leeti biki kati nze ne bampa ka responsibility nga nze assistant course coordinator wa class. Waliwo omwami bamuyita mwami Sekamatte. Mwami Sekamatte asomesa journalism and mass communication ku YMCA. N'omwami bamuyita Mr. Mpata. Banenga banjagala. Right, wali so bright. Anti kati olunaku lwe twasooka oyingira mu kiraasi abaana bajja baleekaana nga bakulu nenyimirira mu maaso ga kiraasi ne maa guys, I think we need to discuss about what we think we are going to learn from nowhere. Never naye neekaza olwo nno ngamba abantu balina biwalaata bapaakinze erimu nze najjidde ku boda ate nziza waka ne baŋŋamba yes ne mbagala let's start by introducing. Let me start by introducing myself. Tugenda kwemanya batusanga twemanya nayogera erinnya lye ono alyogera olwaki oyagala kusoma good journalism. Eddoboozi lyange oliraba bwe nali awo mu primary secondary awo mu early stages banvumanga eddoboozi eddene nga bw'oyogera ne mami wange nno yakinvumanga unaongea kama exhaust ya gari oyanga exhaust y'emmotoka bwe mba nina kye oba nga nseka wene unacheka vibaya oseka bubi naawe okitegeera abannaye kaakati olunaku lumu nali prefect. I was a prefect. Amasanze ne gagenda twali tukozesa mizindaalo anti buli omuntu yasobola kwogera nze ayogeranga ekizosi y'emmotoka nze yasobola. Then my English teacher praises my voice. Bamuyita Master Simwe Levias. Ne ngamba kati ne ntandika okwebranding nga nze nkola nga amasannyalaze tekuli bampita full range. Nasobola kweyita full range. Mizindaalo gyonna bwe gifa gw'okasuka nze mbaako sobola n'okwogerayo kye mubyagala okwogera nze we mubimpa ngamba so I begin to love my voice mpola mpola. Then mukama yampa leadership skill nti nsobola okwogera n'abantu ne bampuliriza mpulirizibwa regardless of the age. Kaakati
nekya nali njagala kuba star. Njagala kati nga story short mpiseiseko mu ndongo wano ndabye ebibatu. Namba endongo tonaginyumiza otandika otugiyingira endongo eyo kuyimba. Anti jjukira nali njagala nnyo. Mami wange yangamba nako nga sinagenda ku campus nambuuza oyagala kuyimba oba ogende ku ssomero. Nangamba oba oyagala kuyimba tusobola okufunayo omuyimbi ne tumusasula ssente n'oyimba naye nga mu mutima nkimanyi ayagala nsome. Nga mami kansome nteeke ssente ku ssomero ngenda kusoma. Naye awo from the time Lydia Jasmine bweyatandika okuba nga amanyikibwa batandika omunfaananya. Ate nga nange ennyimba zennyimba anti sisobola kumayiminga luyimba nga ndi muddugavu. Waliwo abaana abiri ku ssomero bamayimiza Spice, waliwo yamayimiza Irene Ntale, anti kati nze bagenda kumayiminga Lydia Jasmine. Mpulira okitegeera kani atandika omunfaananya tebate kati ne mmunoonya ne mmugwako bwe ppaba ne mmufuna ne mbeerako bwent. ate ali kind. She's so kind. Ne mwagala nanjagala. She's outgoing. Anti ne bwe buli tasobya kati Lydia aba yakoze eki gwoba omugamba ki Kikazi kyatu. ne bwansanga ku saloon okitegeera. There was a time we found ourselves ku World Saloon. Era bwabulira omuntu ng'ayogera ng'agamba oyo mwana akwaganya mugamba oyo LJ Asset. That was my first name on social media. LJ Asset, Lydia Jasmine Asset. Nga tulina group bagita LJ Addicts, Lydia Jasmine Addicts. Kati nga nze ndi asset ye, she owns me. Mpulira. I'm not addicted to her. She owns me. So yakwagaza okutandika okuyimba. Awo nno nali already njagala okuyimba. Naye ndowooza yayongerako ku passion gye nali nina. Naye ate bwe namufuna nga ndaba obuzibu sirina kasita ayimba. Era akayimba nga akafulumya leero. Enkyango kayina. Wano. Anti ajja okupremieringa oluyimba nga nze aluyimba abivaako ebyokuyimba. Mpulira. Nga nze abimuyimbira. Ne ku YouTube gye biri ne basala omugambo. Ne bw'otypinga ekigambo muganda wa Lydia Jasmine nzajja. Ne banteekayo. Era kakati muganda wa Lydia Jasmine twamusanze ebbombo. Era ne ntuula olunaku lumu ne mpayo interview omu. YouTube omu ne muwayo ka interview. Ne mugamba omukyalo oyo alabika muganda wange mu Yesu. Ngamba omufaanana nnyo. Kibiki? Ngamba nedda. Muganda wange mu Yesu mwagala nnyo. Ndowooza omuntu bw'omwagala nnyo manyi ne bwe buba bufumbo. Otandika omufaanana. Naye bwa bufumbo obalaba abantu nga batandise kati okufa. Olaba ng'ono atunula ng'ono. Bawangadde gino myaka 10. Kyensinga okwagala ku Lydia is one, she appreciates her beauty. 2, teri muntu agenda mugamba nti tosobola. Kati nno abayimbi tebamanyi. Naye omuyimbi ndowooza asinga obugumu bamuyita Naabawanuka Lydia. Alabye enkukula. Bamugezezza kumulaga nti togenda yitawo. N'agamba apaana. Wano bwennyini wogamba sitagenda yita. Bwenja okuyita. Okitegeera. Ne recently ku concert ye mwakiraba. Waliwo propaganda era abayimbi ye teyakyogerako. And then kye namuyigako bakyemuagalako kiri ekintu ekya anti ogenda kwogera ofe wekka. Era Lydia Jasmine era yakoze atya. Mumulwanirako entalo. Ezo nazirwana. Nakati paka leero. Bayisamu eggaali. Nnyo. Kati ogenda mugamba nti yakoze eki. So kati otandika dde okuyimba ebibyo n'oyimba ddala ebibyo oba tewayimba kuwasigala omayiminga. Sayimbako byange. Namayimingako. Bya Jasmine. Yes. Then mbakinzeeko. Era Jasmine. Number of artists. Ne mbabakingako oluusi ne bakusanga just awo ne bakuwulira ng'oyimanga eddoboozi tuliteekemu. Then I've been with producers who have said you can sing. Okay. So Brown Sugar, Black Sugar avaawa. Black Sugar ajja bw'ati. And lwaki oteekawo erinnya lya Black Sugar? Black Sugar ajja bw'ati nkeera ku makya career wise nga neetaaga ekintu ekyange nga sijja kujja ntule wano ne Ruth Kalibala Bwanika mugambe nti nze Lydia Jasmine Asset nkolera ku Radio 4. Doesn't make sense. In my heart, I'm still an LJ addict. I love her so much. I do everything in my power to support her. But now I needed an identity. Yes. So my identity netunuulira omanyi ne bw'oba muyimbi anti kati kana abayimbi ke batamanyi ne bw'oba muyimbi oba weetaaga n'oyimirira ng'oli muyimbi mukyala ne bakubuuza kaakati omuyimbi gundi singa totuwadde kuyimba omuntu yali kwagaddeko ki kati nze bye byensportinga I am dark,
I am beautiful, I am young, nina amagezi. Ki ekisinga okuwooma okusinga ebyo ebintu byonna bye njokedde? Laba sukaali, si ye black sugar, si ye the darker the berry, the sweeter the juice, si ye kaloddo. Akaloddo okategeera ddi? Akaloddo nkategeera ndina ndawusi. Ndina omulangira ndawusi, my papa. Mukwatagana mutya? Actually wadde olowooza n'ogamba wali tusooke tuteyo n'emabega wano nga ogamba nti walabanga ebibatu bingi mu kuyimba. Ebibatu lwaki obyogerako nti byali bingi? Ebibatu ebyo biraba nasanga nga baproducer, saagala kwogera mannya, banagendako ku studio M ya muyimbi amanyikiddwa, neera nenkola kava y'oyo omuyimbi. Njamu kugamba off camera, nze nina olugambo. It's okay. Njamu kugamba off camera. So nenkola kava song y'oyo omuyimbi. Naye producer abanga ntereeza headsets. Nga headsets azitereereza wala. Simanyi oba zaali zituukako eno bwe ziti. Naye ng'asenga nangamba njagala eddoboozi oliwulire nga liva mu lubuto. Koze ngenda disika. Direke lijja. Ng'alikwatako alijjayo. Ng'alikwatako alijjayo nga nendaba ng'alikwata nnyo. Let people be. Mpulira ng'alikwata break. Let people be. Mpulira. Era ne mugamba anko nedda. Cover song tujekera n'agisigaza. Kati n'abantu be nasanganga n'amanya nti osobola okuyimba. Obwo obukudde bonna bonna babulina. They'll make you think like they are going to make your dream come true. They're going to give you what you think you want. They're going to make you who you think you want to become, or your dream picture of you. Yes. And at the end of the day, it's just a night they want. And then, obuzibu bansanga ndabye ku nsi. Omanyi, already nali ekyanyamba by the way ddalu. Omuntu aba agamba njagala Shuga naye nalaba ng'oli jampe omanyi gundi omanyi agenda kundabisa. N'asikamuko ku kyawakati n'asooka nabeerawo ku blublu naye paka leero asigalamu mu inbox ng'ali serious till today. Ng'ali kyalaga boy wagaana okumpa. Naye wayitamu otya mu basirikale awo nawo okutakutawaanya okuyitawo mu barracks? Mu barracks sakuliramu nagendawo nga ngenda kumanya ddati nga bwe gambye. Era namalayo omwaka gumu naye nga every after a term holiday nzirayo wa mami. Every after a term I had a problem. I have a mental health issue. It is era nkigamba nnyo abazadde nyinza okuba nga ndi muto but I'm a young parent nti singa kiba possible twaliyambye ensi ne tufuba okulaba nti no one raises a single kid. Ne tutafuna ba single parents balala because gwoba olabanga gwagumye era oli superstar era omwana omubeereddewo omukosa. Nanti oluusi ozino kikola unknowingly. I know because nange kyankwata but yali sala yange nti tekinkwata. Kiki ekyasinga okutawaanya by then? Ekyasinga okuntawaanya nti nze ekyasinga okuntawaanya nti nayita ku mwana kunze nali sirabangako ku daddy wange one. Nyinza obutategeera right part where yali but any child needs both parents. Omwana yenna yeetaaga kati naliko ne stepfather wange ng'abaana banene babeera mami wange wagenda bakola ekyalekayo kasada gyagenda kujja atekemu mu fridge yaffe oba nakwata essimu ye n'adduka nayo n'agikubako namugamba daddy tugambe mami we want this and this but agaanye. I didn't do those things. You missed them. Sagambako nti mami agaanye kola bw'ati kaakati kino bw'okirabanga ekitono but Ruth, you will, when you become tough to your daughter, daddy agenda kuwooya. Daddy bw'akambuwala ogenda kuwooya. Now imagine mami akambuwadde tewali awooya. Natukako ekiseera waliwo ebigambo mami wange byaŋŋamba nga nituka ekiseera God forbid naye nakyebuuzako ne ŋŋamba naye no mami wange because oluusi tofunye muntu agenda kugamba mami anyiize. Mami omukozewo bikale genda omugambe sorry. Otegeera? Naye akwagala. Yeah. You get? N'otuka ekiseera and then given that my mom is so open and their culture tebaliiko binene byabaganga kakati omuntu bw'akola bw'ati era omuzza ebbali.
okikola wano najja n'agamba mama Ruth gwosobola okukola bwoti ne bwoti ng'omwana akoze bwati nguno Nancy akoze bwati awo ogenda okukakana ng'ekyalo kyonna kitegedde kyokoze. Now you're embarrassed. You don't know how to go to the shop. Ebyo byonna so nga ate yaligambye daddy. Oluusi wa daddy n'agamba mami nze bwe nabeerako ne stepmother wange ne daddy wange I want to appreciate my stepmother more than my dad. My stepmother yandaga omukyala kikyalina okuba. Today omukyala gwendi n'empisa nyinza okuba nga sirina mpisa nnyingi naye the little respect I have is because of mukyala Nancy Catherine mukyala Muganda yanvumira bw'abanga okuza ensobi yakukwatanga nakutwala mu kisenge nga bato bona tebategedde nti bakuvumye wa baganda bo namani agamba njagala ofulume nga toseka ng'oli bulungi sibasanga ng'olina wootudde ngamba ye mama n'ogenda era abo bwe yategeera nti ne kati gw'omanyi nga bakuvumyevumye nga muto waasembayo yakulabye nga bakuvumye akujjukiza kiwala bakugambe kino okitegeera wafuka paka bbanga ki oli sure ndyogere you're helping someone out there. Okay, naye ekyangombe nagenda kusomera naliko nga ndi musina wano ng'afuka ngali wasina 5 ng'afuka neŋŋuma yabala afuka paka Makerere naye nafuka alabira obi bagenda kozeka paka mu senior 3 wakola otya kivaamu saamanya wallahi naye nasuulako ku balcony ya flat mu barracks nengana okwebaka mu buliri nga dadde wangambye oli serebu ku ssomero kati tomorrow I want to take you with your mattress to school. You've waited it. Nebaka ku balcony nenfuka ku balcony. Baka nti ogenda okufa byonna by'oloota. Toyota weepena n'okola kigwaloota nga biki. Ekyo kijja once in a while. Omwana aba akooye. Omwana bw'aba akooye ng'ayazanye nnyo biki. Teyeetaaga kuloota oluusi w'aba akooye taloota. Abulizaawo kati n'akaseera ak'okufuuka. Maama watulabye abaana abatambuza ebintu wano omwana abeera ku street ng'atambula nnyo n'akoowa nga tebafuuka mukwano Nancy. Manyi abagirandizi. Ne muto wange kati afuka. Ne mukama we bali kusumula because just imagine ng'ofumbiddwa ng'ofuka ku buli. Sinatuuka mu senior 1. Nensanga yali head girl wa St. Kiss Bugolobi. 2011 2012 afuka ku buli. Head girl nga ine bina nga ina figure nga nze nina kasi naye yali head girl nga ali mu senior 5 bale nga labika bulungi nga yikuba bu film naye yali ansula agulu bane ngendo laba ngo enkuba kaninga sirinzeka tubaye omukufuka kati wano ogambye nti abazadde ba breaking anya abana nga tebamanyi naddala nga ba single parents gwe onawe ogambye ku mwana obanze ku mwana obadde otegeeza ki Wala wange, yes, I have a daughter. She's 3 years old. Namuzaala mu COVID. Namuzaala mu October nga 5 2020 mugumu. 2020 mugumu. 2020. Abagenda wize emyaka ena guno. Olwo ng'omaze okumala amawulire go. Amawulire kati. As in journalism gobadde osoma. Nali sireka fizi ku ssomero. Saazirekayo. Nali mmaliriza okuzaala baati. N'ogwa mu mukwano. Bw'omala okusoma n'ogwa mu mukwano. Ate obuzibu. Kyova olaba essaawa zino kijja kuba kizibu nnyo omusajja oku. Don't do that, Nancy, no. No. Kale okunnimba kyentegeeza. Okay. Okunnimba kyentegeeza because I first dated a man that had money. Nga zimuyitaba. First experience of a serious relationship. Mukwano nali mu Saint. Natulako ku kkubo lyawo ku Bombo Town. Kino kigenda Barracks, kino kigenda Bombo Town. Ne ngamba atunda enkoko enjokye yonna tugiguze. Ne munyula. Ne nsanga birthday ya mukwano gwange ne mugamba ebiraawo byonna ebiri wano eno. Babikuwe kati byonna binnaate mbisasudde. Wangi? Bw'oluyina okusasula. That man was rich. Yali mufumbo. I want to say amaaso ga muli mu ngalo. Because when he joined the industry, yayingiranga events manager. Mwe yakusangira? Samusangayo. Yes, namusanga events manager. Kati wayingira mu industry, afunye ono, afunye oli. Ate onaakusinga erinnya. Onaakusinga obweru, onaakusinga ebbina. Onaakusinga ssente, onaayina hate e Kampala.
So omwami ono amuwa bizinesi kati kwegamba nga tena kyoli wamwagala lwa ssente oba wamwagala kati genuine. ekituufu oyagala mbeere honesty kati nga nkyekirira baside chick ekituufu omusajja alina ssente tolina ngeri gyotayinza mwagala anti azikuwa kati naawe tamuwali n'owulira ng'ayinza okwekona akagere mpulira teyeetomera ssente zange muluma lwaki omusulo guluma omusajja alina ssente nomukubyako nomugaba bebi omusulo tegukuluma you need to go to the urinals and see if you're okay you don't want to see talina kuba ekyo kyo love kati olaba osabanga nnyo mukama n'akuwa love ng'erimu ssente oba omaze ate kati oba obanjaki ate alina ssente afaanana atya ye mannaye alina engeri gy'afaananamu zino sapatu z'omulojo ez'okumu ekitundu eno kumanyoko eno kumanyiini zigatezifaanagana redi ne bbulu kasuku come for your sister redi ne bbulu bannaye omwogeddeko omutima gunnumye empuya nfunye omusajja omwavu yeetaaga kukomerera ku musaalaba ye yalifiiridde ebibi by'abantu yesu n'abeerawo yesu muleke yesu tomuteekako omuntu mulala yenna naye alina ssente owula yalamukulira kasimu alina ssente anti asobola okuba ng'akoma wano n'obulaba nga alinga roman reigns ng'akoma eri wanje ng'omuyita omugamba daddi ng'ali wano daddi so bwatyo bwe yajja aba muddugavu naye ng'omulaba alinga Ruth Kalibalaka skin complexion ayinza n'okuba ng'ayogera bine ng'owulira eddoboozi owulira Shafik Kayima mpulira ng'owulira the Mike Lion mpulira so ogwa mulaavu olwa wallet kaakati ekituufu nga sirimbye omusajja yankwanira ku ssente yansanga ndi mu haso zange ntutte muyimbi kuyimba bbomu n'atumya omuntu ampite nenneeraga nali nva Kampala mpulira gwewe ebbombo oyitaani mayiro 21 okuva e Kampala ompita what are you neŋŋamba nedda anjagala gye mugambe nva Kampala I have money I had money by the obwemba nasere sisoboka tonsanganga ojoga buli kiramu abantu bamanyi kubeerawo tebamanyi engeri gyolina kubeeramu ng'olina ssente neetaaga bwe naamala okuteekateeka aba side chicks association nja kujja ndekikyalinga omukyala bw'alina okubeera ng'alina ssente mpulira kati omwami ng'atuma omuntu ne mugamba no I'm buying my drinks already nali ngenze n'abaana twa emotional ya Lydia ngenze ne taxi y'abaana it's on my bill baze kusupportinga ngenda basuza ogenda kuŋŋamba ki I'm buying my drinks I'm buying for the rest of the people I have ogenda kuŋŋamba ki kati nalinawo omukwano gwange bali bamuyita Alta Miran amuyita Daffin ne ŋŋamba engeri gye ndi ow'ebbombo ayinza okuba ng'agamba ani ono ne mugamba bebi kuvadde nno nali nteekateeka abawala mugamba kakati homework ne holiday package ke kaseera obiteeke mu nkola saawa za exam sajja kwise bangambye alina mu kasente kibi kigenda ogire naye atuuka eri bamugamba oli bosi wo najja naŋŋamba bayita bwe kwanza oli serious kati mba nkyabuuza oli serious mukwano gwange nnyini ebbaala ajja ŋŋamba musajja ampadde ssente enkuyite just kuva wali transport akuleeta okuva no ng'omanyi nno mmeka bamuwadde $5 zizoloza ziba baira agenda kumpa mmeka ojeyo calculator nga baziwadde anko neŋŋamba ali luddawa baŋŋamba yagala kwogera nange just eddakiika eza sweetheart twasembye okumanya ng'ogamba I'm buying my drinks and everything I know right anti kati capital ayongeddeko you have to be innovative yes capital ayinza okugwa business oriented olina okubanga tosuula business my friend anti kati wane no ojjukira I'm buying my drinks kaakati oli aleese fuso kitegeeza ozizzaawo mpulira anko ne mugamba ali luddawa just eddakiika 5 nempita mukwano we naye bamuta Kathy ne mugamba mukwano Kathy Mukiga she's my very close friend asoma naye from senior 5 ne mugamba Kathy leero bwe nsaddaakibwa badde nsaba gye tugende fina kana kakadde okakwati weeyagale nze neewaddeyo ku lulwo I love you ngenzi nenyingira emmotoka wallahi guy yali gentleman he was genuine it was just 5 minutes and I made 1 million just like that yes namala naŋŋamba musiraamu I can't keep around the bar ne mukugenda ebyava omwana n'agenda kati bw'agenda teyeebaka akasimu n'akubira oli
gwe bawadde transport ow'ebbaala kubira ow'ebbaala amukubira abambuuza ono kati nange ne ngamba kati baya kabagala nsasula ate kakadde essaawa zino olina okubala ssente nga ziweze bulungi ne mmanya nti kakati kapita ze kakati ntoolako zino ne kakati gwe bwakampa oyagala banka ekuwa amagoba amangu ago ne ngamba nedda nenkuba ebbala paka kuwulira bubi n'alemerako bubi nnyo enamba twagimulekera eyo ayayinayo oli ati you are a gentleman nnyo yakyuka bukyusi bannaye sitaani ono mubi but he was a very good man otyo so munnange mba ndi awo nga bampereza emmotoka enkima ngende mpumule abantu owummulaki enkwano nkooye okoye vakola ki mbadde I was happening meanwhile ne biru gye nali nanywedde baali bagisasudde anti kapito katazzeewo eya taxi kati nga nzizeewo bupya nina ezange banywa otyo bakwadde emmotoka wummulemu olwo ogenda kuwummulirawa bantwala gye ngenda okuwummulira waliwo guest houses zaali zize nebaka bulungi gentomani nno bubi nnyo yali akomyewo eno e Kampala nkera ku makya yambuza bebi ofune breakfast nemampereza emitwalo ago olwo nga wasemba ddi okukiwulira ekyo bebi ofunye da breakfast nali nkiwuliddeko mukazi wattu otyo mitwalo atano fe breakfast ana lanch awo olidde aga abiri oli mu nkaaga najja regular yagivuga najja nampa abiri ne bakyali bange nabaye 10 awo wennyini we nasinzirira ezo essaawa zennyini ne mbagamba mbabulire kati no baali baŋŋamba era omusajja ayambala bbulaaka alina emmotoka za bbulaaka alabika irumira kikonze mukwano waba irumira kinsoose kusaddaakamu tolizaala oweddewo baawe agenze famire ye eweddewo nze simuta ngenze mu iluminati mpulya nga mmaliridde olwo ki ekisinza okukuba engalo zino okweweera bwemanyi buli bwotuuka bwoti anti twakyusa enviiri emirundi eno olunaku nabagamba bakukyusa enviiri n'enjala ajjako batekeko endala zino tezinyume ze bakasiga zijjako bakutekeko endala ani ali mu saluuni atalidde bamuwe kyalya olwo vaani gye watutte sigirinako nagisasudde nenjiwa n'amagoba aga wiiki eziddako n'abaana mbasanyusizza mbawadde ssente bazeeyo bagamba tulina omugagga nze ndi mulungi nga nina ssente wetaaga nomba waneeno so oli bombaawo wonna olwakutaddi kati after like a week yanti ayambuza omulimu gwenkola nali nkolera ku sola now Uganda nali nkolera ku branch ye Mubende naŋŋamba eyo wala gy'okolera otyo okolera ssente mmeka genda zikuwa genda kuvaayo naawe n'okola otyo sendeka sina manyi mama wange bantrackinga nga bannoonya nga nabakabane bannoonya ovaayo nnyo ndwawo sha that is calling you olwawo kati twamugamba koso kompeyo advance mbere ku shuwa eyo shuwa nolwedde nga njiriko nnyo nga shuwa olwedde njiriko nnyo olwovaayo ddawa nenvaayo nenzira ebbombo nsooka tuuka waka nenkyusakyusaawo ku bulamu bw'ewaka kati no mukama yali yambesinga mwaka kaseera nalina oyo mwami n'atandika okukyukakyuka awo mpolampola nakyo mukama yali simanyi lwaki mukama yali yampereza abantu ababategekategeka ebintu ebyo naye yali yabamperereza mu fululizo mpulira nga buli aliko ka events anoonya lwaki anoonya gwe amanyi oba oli awo ngaoli akugamba nze gundi events atukesanga kakagambo sikyakaagala gakukuba ekikwe obeere Mubende for I mean bombo for how long olyoka ofuna olubuto we were together for some time nga tebikyukako buli semu kasimu byali byatandise okukyuka nga abaana bamanyiira abaana betukozesa jjukira events manager ng'omwana akulinnya n'akutunulira bw'ati n'ogamba onaafa kyogenda okkizuula nga naye afuna akamesagi nga nakumanyirira kumeka ku 10 gw'oli kakadde olwo kitegeera ddi nti omwami atandise okutta kati nze olaba ekirungi kye nnina bannaye I receive omanyi I believe in some superstitions ekisolo ekyawaggulu kinsula I receive kaakati munnange na obona ngameki olwo okizuula ddi nti omwami kati obuzibu nnina
ndoza mukama design yanga nakubeera CEO Side Chicks Association nsobola kukyawa musajja wange mbole kubanga musanze alina omukazi. I get my baby and we rebuke the demon. We cast the demon fire wesonyi omusajja wange and I take my baby home. So baby gw'osabira oba onazze? Baby wange ne oyo sitaani ne muweereza fire. Fire how? Musabira n'agenda. Osaba busabi? N'agenda ne mukutula. Kati nze sobola n'ogamba baby wange nga simulaze nti nno yayenze ngoba nakyegedde oba oluusi ka message ka popinze ng'okalabye. Ne mugamba, baby, you know I had a very bad dream. I dreamt that we were separating. There was a demon that came between us. We need to pray. And we pray. In the mighty name of Jesus Christ. I want to rebuke this demon. We rebuke the demon of separation. I'm going to live with my man forever and ever. Amen. Fire. Cover us with the blood of Jesus Christ. Kombe nalabye message. Anti kati naye kenyina agamba naoleka kasitaani. Alabika alaba. Kati awo olubuto lujja ddi? Era why did you separate? Olubuto olwo olulaba. Wanga mukati musabidde demon. Olubuto olwo olulaba. Olubuto abasajja abo bwe babeera bakukwana ne bw'aba alina omukazi tagamba nti alina omukazi. Of course. Ayinza n'omutta. Of course. Nze n'olwekuli naye njogera abantu ne banyiigira. Ne mbagamba bannayite mutunyiigira. Abasajja babatta. N'agamba nti nze omukazi yafa. Yafa ndise mwandu. Nyandekera abaana. So ne ngamba why? Oluusi n'obeera nga gw'omanyi oli ku ssemwandu. Oluusi ne bagamba nti ekitugatta abaana. Nze fiizi waggwa. Sayina kyangamba. Oluusi n'akugamba banaye Shuga olina kasikina akalungi we bali buteeyerusa. Njagala nzaaleyo ekyana. Ekiddugavu nga gwe. Kiddugavu nga kirungi. Oli muddugavu oli mulungi. Kitwale fige kitwale amaaso go. Kiseke nga gwe kitwale ekibuno kyo. Dufune. Dufune mukwano. Ojja tegeera nti bulijjo baali baagala beeru. Kyekyabaawo tell me. Bwalufuna. Musajja ngamba tazaala. Kati era asuubira mbuki? Nze simanyi ngamba yafuna akabenje. Akabenje kati? Ate nkamanyi yafuna akabenje. Era akuta bathroom? Yafuna akabenje era amaze ne mukyala we emyaka 10 naye kyebazaalanga. Nze no kinsesa naye nasoko kiwulira kyankaabya. Banasi kwewunza okwo. Kyokka yali tazaala naye kati balina omwana. Muwala wange bamuzzaako kati simanyi oba nze yamusumulula. God thank you for making me a Holy Spirit. Nasumulula oluzaalo lwe. Omusajja n'agambye tazaala. Yanzeeyo okusimula ngamba ngenda kuddamu kkubire shortly. Namala nakwera ngamba kakati mbadde mu bantu, but I need to tell you this. Munnange, nze nafuna obuzibu. I got a very terrible accident. Era nze gw'olaba sizaala. Era maze ne mukyala wange emyaka 10. Tetuzaala. Wakola oti? Awo ne mmanya nti nnyingidde ekigaali mami wange kye yankulizaamu. I owned it up. Era nze nkutira. Nga tomanyi ba relatives, nothing. Ate kati bagenda mugasa ki? Ruth, that's a problem of raising omwana ng'ali ne single parent. Kati nze ondaba, I believe I can do everything alone by myself. Because simanyi senga, simanyi kojja, manyi mama Nancy. Gwe mama gwe taata. Side. Mami bangambye kino, mami this, mami this, mami this. So okubiriza abaana bawala. Kakati senga wangu, kakati mwalanga agenda kunsaba senga bamukolere ki? Asomera mu ssomero, asomera ku CSI, asasula 1.2 every time. Wow. Muwala mweru mulungi. Buli wiki agenda na swiminga. Mpulira. Nensasula emitwalo 3. Esomero eriri balina school van eringa eri mu high school movies. Mpulira. Kati senga amukolere ki? Obadde ogamba okubiriza abawala okukola oti? Abawala kyenyinza obbagamba nga bato ng'okola sex ng'okimanyi nti nno bw'ofuna olubuto ogenda kunoonya Ruth Kalibala okaba omugambe nze bannaaye yansuulawo era nze bannange nali manyi kakati se tulina kye tulya omwana abeerewo atya talina kyayambala sex muleke. Ate omanya bakwata offside. Tomanya bireke. Aye tomanya badde kuki? Because now olanga bwali osuubira wala ebintu byonna bisoma. That is why bw'osuubiranga Shuga you have to have a heart like Shuga's. Oshageera nze sinyigiranga okutata omwana wange era essala yange eryeja Mungu amuzibula amaaso akere ku makya amanyi nti alinayo omwana omuwala.
that is very pretty and she needs a kati father. wakatuma amannya go wetumira amannya go gwasalawo Erinnya ery'ekika namutuuma lya Slick Stewart. You know Slick Stewart? Roger? DJ Slick Stewart. Ne Roger. Yes, bamuyita Kavuma Stewart. Erinnya ery'ekika namutuuma Kavuma because Stewart fathered that girl. Yambeererawo. Slick Stewart. Yes. Whole lockdown. Yaŋŋamba Shuga nali mubeera kumpi n'omuwala, she's my very close friend. She demands me a lot. Oyo muwala nasalawo actually muyita tata w'omwana. Muto yalina muto kunze bamuyita Karoke. I want to look in the cameras and thank Carol. I love Carol a lot. Karoke. I want to thank Slick Stewart. I want to thank Atin Pro. I want to thank DJ Roger. Njagala okwebaza Papa Omulangira Ndaus. Njagala okwebaza Mwami Balamu. Simanyi. Soko indeko. Stewart. Sokena Stewart. Slick Stewart. Stewart omulaba nali naye mu kaseera ka lockdown. Nali mu team Slick Stewart and Roger. Naye lockdown nisanga mbeera kumpi n'ewuwe. Nga sina kyakulya sobola kusula njala. Nga bwagula boxi y'amata ajawuzaamu 2. Hafu n'ejjeeno, hafu n'ejjeeno. Kati omwana agakubuuza nti yeddira ki? Tali kubuuza. Nze seddira. Ye omwana yeddira kwa Muganda. Tamudinayize rights ze ng'omwana. Timudinayize right. Kakati awe ngambi kati nze muyambi. Tata omwana muyambi sikoze omukyalo omuyimbi kye yakola n'agamba saagala mwana wange asembere tata. When you wake up one morning and you have sense and God opens your mind and your eyes and you realize you have a daughter, you are welcome. Ojja kujolabirira omwana wo. Omuntu malinya lya taata we. Nedda mukwano, limukolere ki? Yamukolera ki? Nedda bannange. Kati namutanga nina emyezi 2 egy'olubuto. Wow. Paka okuvota ddanga mukola. Nazaala omwana namala olubuto yatandika okunduma nga 31 September nazaala nga 5 October. You know how much pain I went through? Wow. Nazaalira emitwalo 13 mu ddwaliro. Ayino natwala na taking the responsibility. Nenkubira omusajja ne mugamba nzalira ngamba kaali nanzijako. Kati nze okay kati omanya abasajja banyi abantu bwe balaba omuntu ng'agamba saagala tata omwana biki banyiga. Kati oba oyagala maama ndi kyuma. Kati nsanyuka enseke ne aziza nnyo kunzala mwana n'otamulabirira. Ekisesa. I know. Kati naye mukama wanamusubulula amaaso omwana waali I'm open. I really want my daughter but to have a father. Mwalinga munyumyanga yayogera nko kuzaala ennyawo kwagala abaana. Kisinga okwewuunyisa nno omusajja ayagala nze tayagala mwana yakomawokko ngalabye ku posta yange ya social media. N'abasajja tebakyaswalira ddala. Simanya kyova nkugamba endowooza ebintu ebimu nnabyogera nja kutuuka disrespecting tata omwana wange ate namu ekitiibwa. Awo Katonda tayinza omuggula amaaso akulaba akomawo kati lwaki tomukkiriza amaaso galabire ddala. Amiina. Simukkiriza kujja kufuna nze kati ndi mulalamu kati nze top 10 presenters wano Uganda nti nayo top 10 artists gye bali kati ndi level ndala nyo kati nze ow'amaanyi ayagala mu amasanyalaze gange nange nkyali kusola pano nedda. Kati ndawusa ayingira muwa kakati papa ndawusa omulaba oyo bukyanga nzunga mu industry. Hey, nice voice. You have a nice voice. Oyimba bulungi. Do you know you can be a presenter? Do you know you can voice? Nga webikoma. When Radio 4 reshuffled, everyone was supposed to reapply for their jobs. I applied for sales and marketing personnel. Nenzija nenyimirira maaso g'Omulangira Ndaus, n'omwami bamuyita Adam Kungu, n'omwami bamuyita Mwami Kabanda, n'omukyala bamuyita Juliana. She's our PD, Juliana Mercedes. Nimbagamba, my name is my name is Imani Wakesho Nancy Chepkwemboy, and applying to be so and so. Muluzungu. Ndabusa natulaba ati nga bwentudde. Nabuuza osobola okukola ku mpewo. Nensirika nentunuulira abadde kubanga abaliwo bonna baali bamanyi. Ne bagamba mukyala Juliana n'agamba ne mwami Kabanda ne Adam Kungu. Ne bagamba we are surprised she applied to be a sales personnel. For us we thought she's going to apply to be on a presenter. Nabuuza amanyi Oluganda. Bonna ne baseka bagamba oyo muyaayi. Byonna abyogera. N'aŋŋamba oli otya nnyabo. Kwanza kyendi sebesibere no sebo. Ogenda kukola ku mpewo. Ndawusa. Ata supporting a talent. That is how my blessing came. Nensooka nentyamu. Nemugamba sikolanga ku radio.
Mga sikolangako ku radio kakati kino kakati kiri eddoboozi lyo ndina biki nangamba I'm going to train you. Ompulira these are Omulangira Ndawuse's words. I'm going to train you from today onwards. Ogenda kujja wano ngenda ku traininga era yan traininga. He has a big heart. That is him. Boom. Saturday I'm supposed to be on my show. I'm a sappy. Bakoledde ne poster. Bantaddeyo nkozi. Tugenda okutula mu reviews za shows nga my colleagues say akola bulungi, she's informed, ayina eddoboozi eddungi nga sibiwulirangako. Omanyi Ndawusi kyayogera yagambe ono omwana mulungi naye kinnuma bagenda muntwalako. Nemugamba papa wendi. He became my father, not only career wise. Nze buli ekigaana siki ne bwe ziba ssaawa 9 gwa kiro njikuba ne mugamba papa kigaana. My mother has been sick for us for some time now. Nemukwera ne mugamba mami bankubidde bombo amunika ngambe ABCD. Nangamba kale mumuteeke ku namba ki. Those are the people I have. Onofuka li CEO wa Side Chicks. And why? Kati olaba bwe nali olubuto nga luwezezza emyezi 5 natuka ekiseera ne neebuuza nga enjala ennumye, obulamu buntamye, obulamu tebutambula, ndi bombo tebakkiriza motoka kutambula. Nengamba Katonda ononsaasira sijjanga muko ku lubuto badde simirangako ku posita sikolangako kintu kyonna nzikiriza mpanguddwa nzikiriza bwe nfuna ku ssente ngenda ddujja mungenda kufa myezi egyo Katonda nno oyo olaba awulira essaala yampa ssente sijja nazoogera zaali mpitirivumu sajjukira nti mbadde ngenda kujja mu lubuto nagula mama kit nengula ebbaafu nengula baby show nengenda were you ready to become a mother? Nnyo nentekawo gaasi n'ensawo y'amanda nentekawo nenfuna ne bagitani zino emmotoka zinene zaali zitambula oba zifuso nenjifunaawo nenjagenda kugulira amafuta ogenda kunvuga nentula bwe nti nempindula olubuto mu mmotoka omusirikale wayimiriza mama jambo ekiweyongerayo paka Makindi gyensangira omununuzi wange Stuart ne Atin on the beat. Ofukira CEO wa Side Chicks. Nenkera ku makya nagambako ne ku mukwano gwange. God forbid ekida kukyukawo nali namugambako out of desperation n'obulumi obungi. Nemugamba naye ntegedde ensonga lwaki abantu abamu beetunda. Lwaki omuntu akeera ku makya ne yeekyawa nayimirira ku kkubo. Wallahi bwe mpita mwene embeera bw'oli nsanga nnyimiridde wantu. Tongambako. Ompitangako buyisi noba nga atandabye. Tuli esanga ntuuse waka. Ne Mukama yansaasira buli lunaku. Kyekyo kye bagamba ndowooza nti every child comes with a blessing. Yes. In Kiswahili they say kila mtoto huja na sahani yake. Buli okitegeera nti leero Stuart yanzikuliddewo enkya akinyanyaamye luli Roger waali laba ate bwe nsanga Ndawusi mu myezi mitono. Imagine olaba kati nkuse search when you texted me on TikTok I fainted and rose back again. I died and rose again. And then I fainted and gained my consciousness. Nasoka nabakubira buli omu neobuuza Eric Church, my makeup artist. Neobuuza Papa Ndawusi. Namuke nemugamba nempereza screenshot buli wamu. Naba naye munyambe mungambe nti no account yetu. Mungambe nti yentufu. Omanyi nali nkisuubira ddi. Nga nkimanyi I know I am a good example to the young ladies. I know I'm going to be a good media personality. Nina lima nchikina kutoka mu myaka nga 2-3. It happened too soon. I'm only 4-5 months old in the industry. And boom, a TV is calling me to work with them. Boom, Ruth Kalibala is calling me to be on an interview. Mwam. Ono CEO wa Side Chicks. Omanyi kisinga okuneewuunyisa. Ogenda tuko CEO wa Side Chicks. Kitegeeza ki? Obagira ba Side Chick? Babagira nnyo nga balimu amagezi. Mu ngeri ki? Mu ngeri nti tulina okwawula okubeera second wife ne Side Chick. Byanjawulo. Nnyo. Bitya? Second wife otera nnyo okuwuliriza ebizibu by'omwami. Second wife otera okubeera ng'omukyala. Omukyala we waka wabanga tebamuwadde ssente basobola okunywa ne bagamba olaba ne bali saabawadde. Second wife. Side Chick. Anchi baby, kale ndi miti katono naye
ogambye nte kunamba ki eno yennyini ozirabye mbadde nawe emitwalo ata side cheek tumwagala nnoko no stress because I'm not giving you stress okitegeera side cheek togenda kumusanga lunaku n'olwo abali mu kampu yange ng'okimanyi nti oli side cheek kati awo weesengeje side cheek togenda kwesanga lunaku n'olwa ng'alabika bubi lwaki olabika bubi lwaki olina ebiswayiri ng'oli side cheek kati ate aleko weebaka ng'alina ebiswayiri naawe obeere n'ebiswayiri nakuba ntya nze side cheek akwasa akolerako example naye oli perfect example ka video ni point no growth sikini kyekyo okitegeera oyambadde bulungi omulembe tegulina kuleka jjukira gwe olina okuba gwagenda ku mikolo oli anti agenda mu kuziika yagenda balekawo abakyala ba main bagala ba side chicks anti kati olaba obuzibu buli abakyala abali main naddala abatali lanti bulungi ye alowooza nti nno omwami waba akutadde mu nnyumba mbu kaakati ofuuse kabona okimaze kaakati gwamugamba nedda mukwano nsobola okujja n'enkuyiwa evviivi knockout one time ne bakwerabira kalo side chick afuuka di main oba takkirizibwa ewuwo si kirungi kubeera kufuuka main ng'obadde side chick kapita ayiiko olwo anti batandika okunyumiza ebizibu bebi njagala tuzimbe future siri muzimbi saagala himasementi saagala simanyi bizimbisibwa gw'oli kibamba oli muli nze you want to go to a mukolo oyagala kukwesa ekitiibwa wait tokalaba ka Facebook ebikitaki bwankwata mu bwati mpulira mba bwendi oyagala magezi anti tobeera musiru n'obeera side chick ate naawe ate nkulese tojja n'okuba ng'obala mateeka ki agafuga side chick amateeka gafuga side chick first and foremost etteeka erisooka wenakuba ng'oli muto agala obeere side hen neesibeko wenakola conference I want to do a conference by the way for side chicks but side hen tuyambe njakujja nonze tatawaana side hen tuyambe side hen bakkiriza nze second wife you're welcome main hen you're welcome njagala ojje omanyi bino ebintu emba mbyogera abakyala b'omu maka banyiga but sometimes I'm helping you okitegeera kati gwe osobola okujja n'onnyamba n'okomawo n'obagamba abakyala abafumbo bamastaringa ekintu ekyo sokeva side chick tumali tudde kubaawo kaakati side chick ekisooka olina okuba ng'oli muto ekyokubiri togenda mu nsonga okola otya ng'omukazi olina okuyiiya wakiri gamba nti nagenze kuziika sa ogamba otya omusajja ekyo nti kati omuwateeka enoonya omulala no you're supposed to be there yes baby bannaye nkubi ngandi wala naye can I see you tomorrow hon magezi mpulira let your brain work my friend mpulira otya okitegedde togenda mu nsonga olina kuba muto ekirala towuliriza bizibu bw'atandika ebizibu nkole ntya tokkiriza musajja kutandika kugamba omanyi omukyala w'ewaka taliiyo tomumanyi don't listen to lwaki ogamba mukyala we genda onyumye naye when you come to me it is sugar me and you first of all when I'm with a man tasobola kuba bba wa muntu yenna tasobola kuba nabba wa muntu bwe mba naye oba muyina abaana 36 nga musubirayo n'abalongo ali nange owange apaka ngazze bw'anaanvaako so tokkiriza kuba nabba wa muntu baside chick bagenda ne bava ku mulamwa n'atandika ye bannaye leero ng'essaati tebaagigolodde oyagala gigolola ansi emirimu oyagala gigolola gwolaba essaati embi osobola ogigula oli yagula valentines gift gwate gwe gwatwala valentines gift why are you seeing a bad shirt so side chick talina kugula asobola okugula naye obala capital nti watambuddewo awo kati bubiri kamuweeyo abiri capital omungi ow'omunju yamukola be bagula emipiira simanyanga valentines gift n'agula emipiira eno ejja emmotoka Black Shuga nze njagula kanena kebateeka kano china mu motoka okakengula nze kake daddy atereza omugongo omukyalo wawaka biki byalina okuterezaamu kaakati omukyalo wewaka ekisookera ddala njagala tugjewo ono science abakyala gwe baafuna
omusajja akola week Monday to Friday oluusi akola ebbanga ddene lwakomyewo ewaka lwolinawo muganda we waka olese simanyanga mwana wa muganda wo abaana lwe bali ewaka can't you send your kids to see their auntie and have some ayoze engoye balabako bwebuzi awese omwana anyiga ettooke mukwano nyetala nti atalya dadi anti dadi ebbanga lyeweetalaawo ali musimu scrolling alaba scrolling n'alaba Shuga kipepe kyange ate jjukira wajje wange nze ntandikirawo musavinga from doorstep mpulira paka kasonda gye tukoma anti kati olwo ovuddewo emmere tagirese no ku sigiri tagenze wa Shuga jjukira sifumba engoye omukazi yajja n'azooza azitwala n'azooza Mana sina kyenkola sina kyenkola I'm just there to put on a big t-shirt just afungulemu katono mangu naye goli muddira kuddira munda mulimu peti mulimu boxer osibyeko leesu alinga gena mu lutalo chochi what mwana oweza akasana kaaka n'abaana basobola okitegeera Ruth you don't can understand ngoyambaddeko ki t-shirt kinene and a biker it is what ye biker yaki what bugu mulingi yaki I love you may you sit on the right hand of the father wumba abafumbo basibira ntanda ki abafumbo bwe ngase yo waba side chicks actually kano akatalekeka abakyala naddala abafumbo they should stop this habit ey'okubanga agezaako okulaga omusajja nti ategedde side chick ate amulwana you're chasing your man how oli mu kumugoba andi otandise okulwana side chick ba side chick nno batera kubanga tebalina buzibu kubanga abaakimanyi yabera olusi era gayi yamudifendinga era yakugamba ono wakavu yajja agamba nti omukazi wo ono omulalu ajja olaba b'ofuuse omulalu yagaba n'essimu y'omulalu yo tegikwata olaba Ruth omukyala omufumba asobola okubeera ewaka n'olaba message n'otegeera ne baby gy'agenda gwe n'oteeka olugoye lwagenda okwambala me have met my man in a bed with a woman ne mulaba bwe nti n'amaaso gange nenzirayo emabega nga naye akirabye nti mulabi najja nga simanga is not what you think nze neŋŋenda gye ŋŋenda to cool myself down nenkomawo banaye nga nze sirina gwe naalabyeko nga waliwo eyabaddewo mpozi nga waliwo ssente ate kati gwe atalina ssente obadde onnoonyaako ki nze bagambye ndi muzira kisa batagamba mubeere bulungi bye